وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبرغانا من نابا من أبتشارا متنوغا الله سبحانه وتعالى tumutenda na buli kijjuvu kyonna era ne tumutukuza ku buli kikendeevu kyonna mu kumutenda n'ebirungi ebijjuvu tubeera tumusaba naffe atuwa ebirungi ebyo era buli lwe tumutukuza ku bukendeevu Allah subhanahu wa ta'ala tubeera tumusinza era nga tusuubira nga tuli bakakafu nti ajja tusasula mu kusinza kwaffe Abooluganda tuli mwezi gwa Ramadan tetujja kukoowa kubajjukiza newankubadde ng'ekiseera kyagwo kitambuddeko ekiseera ekisinga okubeera ekinene ebbanga lye tumaze mu mwezi gwa Ramadan ddene okusinga lye tusigazizaayo ekiseera kye tusigazizaayo kyekiseera ekisinga okubeera ekisava ku mwezi nga buli muntu yenna kale n'abadde ssemugayaavu asuubirwa okubeera nga akendeeza obwa ssemugayaavu waman kaana muhsina n'oyo yenna abadde alongoosa abadde yeerwanako tumukubiriza okubeera ng'ayongera mu kulongoosa kwe ffenna bassemugayaavu n'abo ababadde beerwanako twagala okubajjukiza nti ffenna goolo yaffe ebeere nkomerero ya mwezi guno tugumazeeko tutya lianna al a'mal bil khawatim kubanga gaaya enkomerero oba goolo ya bino byonna bye tulimu okuva Ramadan yatandika ffenna tugenda kutunuulirwa okusinziira ku ngeri gye tufundikiddemu yenna abadde yeegayaalirira tadaarak bitawba yanguwa okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala la tay'as min rawhillah wala taqnat min rahmatillah togwamu ssuubi tinzaagayadde ennaku 219 Allah nansonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam abantu abafaanaganako bwe tutya tugambe قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
innahu huwa al-ghafurur rahim. Abange mwenna ababadde beedibaga, ababadde beegayaliridde ng'omukowooza abakowoola temusituka, la taqnatu min rahmatillah, temujjayo essuubi ery'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a, bannange mumanye nti Allah asonyiwa ebyonoono byonna, asonyiwa okwedibaga kw'abalagajjavu n'abagayaavu bonna. Innahu huwa al-ghafurur rahim, Allah muyitirivu wa kusonyiwa, asonyiwa abantu ku nsi, ate ajja kusonyiwa abakkiriza ku lunaku lw'enkomerero. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, anibu ila rabbikum, meseji yange eri oyo yenna abadde yeegayaliridde, oyo yenna abadde teyeefaako okuva Ramadaan yatandika. Allah yagamba nti wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, mwanguwe nnyo okudda eri mukama wammwe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aslimu lahu, mutandika okukola ebyo bye yabalagira, lyekkubo lyokka lye tuyinza okuyitamu okuwona. Ekiseera kyo kitambudde, ennaku ze tusigazizaayo ntono nnyo, naye bwe zaabeeranga bwe ziti, oba ekiseera bwe kyatuukanga olunaku luno olw'19 bwe bwazibanga, nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam shadda mi'zara, yanywezanga enkutu ye, yamyumyulanga ekimyu. Fe olwaleero tusiba misipi abasajja, tosumulula. Njogera gye njogera ya kisajja kikulu ndowooza. Temukola mutya? Ekiseera kino bwe kyatuukanga teyasumululanga musipi sallallahu alayhi wasallam obudde bw'ekiro. Naawe nyweza. Wa ahya layla, abadde yeebaka ennyo, kendeeza obudde bw'okwebaka, kubanga bw'atyo bye yakolanga omutume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Wa ayqadha ahlah, abawakaawe nabo teyabakkirizanga oba teyabawanga ddembe lya kwebaka. Abawaka Sekabulakimu abadde atubuulidde nti baali bategeezaamu bakyala be, kubanga ebibaleeta otulo teyabibawanga sallallahu alayhi wasallam. Ebiro ebyo 10 nga tutandika n'ekiro kino kye tuyingira, oba amakya g'olunaku lw'enkya, yakwatanga tenti sallallahu alayhi wasallam n'agiteeka mu nsonda y'omuzikiti, so nga ate amakaage gaali gasalagana naki? Tuli wamu? Bwe yabeeranga mu muzikiti sallallahu alayhi wasallam, yasobolanga okuyisa omutwe mu ddirisa, oba yasobolanga okutunula mu ddirisa ly'omuzikiti n'atunula mu makaage, mu kisenge kye, bedroom. Era lunaku lumu abeera mu itikaafu mu biro bino 10 ebisembayo mu mwezi gwa Ramadaan, mukyala we Aisha radhiyallahu anha n'amulaba ng'ali shabe, ng'ali kitegeeza ki? Ng'ebirevu si birungi. Abatabuliki musanirire ng'ebirevu, abamu temwagala kusanirira birevu. Mukyala wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam amulaba ng'ebirevu si biki? Si bisanirire bulungi, naga nti nga tolabika bulungi. Namugamba nti yisa omukono mu ddirisa ly'ekisenge kyo, ojja kuntuukako mu muzikiti, oyise engalo zo muki? Ayise engalo ze mu birevu bya Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'enviiri, asobole okulabika simaati. Kati weewuunya abakyala b'abasiraamu abali wano, okkiriza otya bala okufuluma nga ebirevu tabikoze eki?
gatasaniridde birevu beera n'akasanirizo nga kabeera ku mulyango waayita bw'aba afuluma mugambe linda mwekiike mu maaso sooka okoleki oyiseeko ekisanirizo mu birevu oba mu kirevu kyabalo. Maama waffe Aisha radiyallahu anha awa excuse ey'okuba nti ali mu nsonga anti sisobola kukukwatako kubanga nakonya akagere. Nabbi kyava mugamba hadithi emanyikiddwa nga kaida principle eramulirwako emirimu abakyala gye batakola nga bakonya akagere. Yamwa nti inna haydataki, ebyo byoyogera akagere kewakonye tewakakonye mu ngalo. Ekitegeeza nti ze engalo zo nki engalo zo ntukuvu nyonjo, yisaamu mangu ojje okole ki. Kati osanga omukyala nga tayagala kusoma Kurani ati bamugamba bwakona akagere takolaki. Togayaala ebyo byalinga kwoli Mtume alayhi salatu wassalam ne mukyala we yatuuka omuga nti naye ddala bino byonna byokola nga wasonyiibwa ma taqaddama min dhambik, nga wasonyiibwa ebyakulembera, nga togenda kuvunaanibwa bijja luvannyuma. Kiki? Ng'alabanga asusse n'amugaa nti olaba otya mukyala wange? Kale bwe mbeera eyeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Bajjama bahaji ne bahajati ffe tuli assuwadi nti twasonyiibwa. Kale gwe alina assurance nti bakusonyiwa, nyiikira olw'okubeera abdan shakura, sobole okubeera omuddu mu baddu abakola ki? Abeebaza ekyo Allah kye yakuwa ekyokusonyiwa. Missoni yaffe mu ddarasa bwe ziti eza Ramadan yakwagala kukujjukiza ebbanga lyonna nti ffe abasiraamu bwe tuba tukola nga tuyina target, nga tuyina ekiruubirirwa, nga tuyina goolo gye twagala okuteeba. Enjogera zenkozesa muzitegedde? Kubanga tumanyi we tufunira, tumanyi we tukola ki? Tumanyi kye tufuna ku buli kye tukola. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti bwe yali atubuulira ku ssala yabuuza bassahaba ti araaitum law anna nahara bibaabi ahadikum, mulaba mutya abasiraamu bw'abeera ng'omu ku mmwe alina oluzzi ku mulyango, nga mu luzzi omuggo ogwo anaabamu buli lunaku emirundi emeka? 5. Hal yabqa min daranihi shay, asobola okusigaza ekko ku mubiri gwe? Basahaba bamuddamu batya? Bamugamba la yabqa min daranihi shay, tasobola kusigaza ko ku mubiri gwe. Omuntu nga buli lunaku anaaba emirundi emeka? Olaba abanaaba omulundi ogumu bebe wanatinze buli lunaku naaba, buli kumakya nkeera kukola ki? Twawozaako emisango gy'abasiraamu. Omukyala yajja ti omwami oluusi akomawo ng'awamu yatambuddewo butambuzi, enfuufu ejjudde ki? Ejjudde ku bigere, essuuka zange nange mmenyeka ndi muntu. Yaga nti naye nkwata ka face towel nenkanyika mu mazzi agabuguma mpise ku bigere bino. Swaba nga amusimba tteke. Swaba nga nze nva waka buli lunaku nga nkoze eki? Aye ki ekineetaagisa okuddayo okunaaba? Alaba nti bw'aba yanaabye ku makya akawungezi tasaana kukola ki? Era alaba nti ali abasinga si bwe tukola. Mulaba mutya bajjama? Abasinga bwe tukola oba mmwe bwe mukola?
ala kulli hal olabana abo mulundi ogumbuli lunaku yeyewaana nti akola ki ate olwana abo emirundi 5 bamuddamu nti la yabqa min daranihi shay mutasobola kusigaza ko ku mubiri ng'anaaba emirundi emeka nabbi n'atugamba nti kadhalika mithlu salawati al-khams ekyo kyekifaananyisa essala emmeka yamhu llahu bihinna al-khataaya essala ezo allah asangula nazo ku bantu ebyonoono buli muntu lwasala allah amusangulako ki amusangulako ensobi lwakuba ndaba vibe teri sitede banjala mukoye nnyo eri sitede vibe okay essala omuntu amanyi waafunira ti buli lwosaala obeera ne mission yakusangulwako ki byonoono n'ensobi zewakoze omuntu amanyi essala ya jama nti ekira ku salatul fadh esinga essala y'omuntu omu amadaala agali wakati wa 25 na 27 mission ya okitusaaza jama kukuŋŋaanya kubeera waggulu kubatasadde jama nga tuli waggulu kubbo mission egamba steps 27 teriyo muntu agenda kusigalayo nga tasadde jama tuli wamu okusiiba yagamba nabbi sallallahu alayhi wasallam ti man saama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi omuntu asiiba omwezi gwa ramadan allah amusonyiwa ebyonoono byeyakulembeza okukola ki mission omuntu ng'amanyi nti akola ensobi mission yakuba nti ofuba n'osiiba allah n'akusangulako ki tuli wamu bajjama buli kimu kiki kyetukola nga tomanyi wofunira batera obakubiriza okusiibulula abasiibi mu ramadan si bwe kiri nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam ti man fattara saima omuntu yenna asiibulula omusiibi afuna empeera ezenkana n'ezooli eyasiibye nga oli eyasiibye takendezeddwako wadde ekitegeeza nti ofuba n'osiibulula omuntu nga mission kufuna mpeera ki mpeera zakukola ki zakusiiba vibe eri wansi kikyomanyi nti okikola nga tofunamu mumanyi ekitugayaaza okukola mukimanyi ekitugayaaza lwakuba twerabira wawe tufunira mu bya ibaada so nga ate ebyoku nsi buli omu afuba okunoonya amanye wa waakola ki wa waafunira bwe tubeera nga mission buli omu apatikana buli omu akola ng'amanyi waafunira man qaama ramadan omuntu asaala ettalawiya mu mwezi gwa ramadan imaana wa ihtisaaba ng'asiiba lwa bukkiriza na kusuubira mpeera ewa allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi omusaaze w'ettalawiya mission yakumusangulako ki nsobi man qaama maa al-imam omuntu asaala ettalawiya ng'agisaalidde mabega wa imam hatta yansarifa n'agumiikiriza paka ettalawiya lw'anaagimaliriza ne imam kaana kaman qaama al-layl kaana ka qiyaami al-layl abanga afuna empeera za muntu ayimiridde ekiro kiki ojja mu tarawiihi n'oyimirira emabega wa imaamu n'ofuba oba asaaza juzu oba asaaza kitundu naam
nga mission ya kufuna kukunganya osobola okuwandiikibwako nti oyimiridde ekiro kiki ekiro kiramba. Kiki ekikugaana okusaala? Kiki ekikugaana okusiiba? Kiki ekikugaana okukola byokola? Man qaama laylatul qadri, oyo yenna yeefubako n'ayimirira n'ateebesebwa ekiro kya laylatul qadri, kati ye mission yakukinoonya. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba tukinoonyeze mu biro 10 ebikola ki? Ebisembayo. Si bye bitandika kati? Si bye bitandika? Mission yakunoonya laylatul qadri, kubanga agiteeba n'emusanga ng'ayimiridde asaala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kiki ekigayaza abantu? Kiki ekigayaza abantu? Ekigayaza abantu kwerabira wawe bafunira. Ekitegeeza nti wenkujjukiza nti obanjibwa okola ki? Nze naawe tubanjibwa, nga n'ekitubanjibwa ekinene bakiyita itqaanul amali. Wandiika mu kitabo kyo kyewandiise, bakiyita ani? Itqaanul amali oba al itqaanu fil ibaada. Ekitubanjibwa ffenna kyetugayalirira ne tukisuula bakiyita kwerwanako, ne tubeera bakenkufu, ne tubeera bayivu bwe tuba tukola emirimu Allah gye yatulagira okukola. Omanyi nti oluusi ekikugaana okusaala ogamba nti first of all neswala sigikola ki? Neswala sigimanyi, kati kansigale wano kubanga era ne bwe nnaagenda sirina kyengenda kukola ki? Sirina kyengenda kufunamu. Tuyina gye tubeera n'Amiri Dawula mu Nabutambala ono nga ntera obbajjukiza nti nze ebyokuziika kwange munnyambanga mmwe baganda bange. Allah ekiseera bwe kiba kituuse, malakul mautu n'akola omulimu gwe kunze, musookanga ne mubuuza abenneetoolodde bamanye ebiwandiiko byange we biri. Abantu baani abateekeddwa okunkolako bye bakola ku bafu? Kunaaza, kuziika, hatta n'okuyiwako ettaka. Omulimu ogwo sigulekera abasiraamu bonna, nedda mugumiikirize mubeere wali mufune empeera. Nagukwasa bantu balala banjawulo bemmanyi nti bajja kuyiwako ettaka nga balumwa, ne bwe babeera nga bwe bali ab'omusanvu bayimirira ku jeneza yange nga ddala bye bagenda okwogereramu babikola ki? Babimanyi kye bitegeeza. Okwawukanako n'abasiraamu agenda n'afuna ewuzu nga tamanyi na bwe bagifuna, najja n'ayimirira mu muzikiti oba wonna we basaalira nga bw'omugamba nti by'osaala by'ozza okusaalira Allah bisaalire mu nze, tasobola. Tasobola. Ogamba ku ssala y'omufuseeka? Essala dhuhuri asiri, ng'omusiraamu omusanga ayimiridde asaala, nga bw'omugamba nti ebyo by'ozza okusaala bisaalire mu nze nga nkuwulira, nga tasobola. Yes, abikusomeremu. Nze nakirabako. Nali komanda mu kununula obuzikiti gwe Nakasero nga bagumenya, tractor zigumenya, sibagiriseka nkoyoyo. Nali komanda 1. Lwaki mbyogera? Kubanga omusango twaguwuuta buva ogw'okwokya tractor, twazokya.
twalirawo swaba nga wano tayinaawo mannyo agwa wano mu maaso amannyo nga 3 nga gwe gogenda okukola. Twamala ebbanga nga tuvuga piki zibaako ebidomola by'amafuta saawa yonna bwe tuwulira nti gundi adduse n'ekyapa tumugoba oba mutukula tujja kukukwata teri kuzikiza. Banga lyatambula swaba amannya atagayira nga nti gwe gwogenda okukola kino trakita ziri zirina okujja naye tetusobola zituukako. Tugenda kukola tutya nti gwe alina amalibu gwe mulungi ogenda kubatika petroli osale amagezi n'amaanyi go gonna ofuwe petroli nga afuumuuka paka eri ku trakita. Nze nja kusaza kabiriiti naye weegendereze kubanga gwokya. Ebyo bya bulijjo si bukodyo bw'amaanyi nnyo, bukodyo bw'amaanyi nnyo. Allahu akbar walillahi alhamdu. Ebyo bwe tutyo bwe twali ne zijja bw'ogenda bw'otagafuuwa kuggwamu seeka kivumbi gakomawo ne gakwokya. Kati olina okugufuuwa paka lwe gunaakola ki? Olaba azimu eyo obuvumu n'obumalirivu omusiraamu oyo bwe yalina n'abalala bwe batyo bwe baali twali bangi. Ekiseera kituuka mbaga nti bannange nze namukemmanyiimu akatonotono mujje tukasheyaringe ngenda basomesanga buli lunaku bamujahidiina nti kale ngenda okulaba esswala si nnungi baga nti mumanyike tuzze nga tusoma okutandika n'enkya tetugenda kusomanga kintu kyonna okujjako nga tumaze kusoma swala naye buli omu tugenda mumusomesa okusinziira ku levo kwali mu kumanya esswala. Ngenda gitegeera ntya okutandika n'enkya mujja kusanganga njazinye nkimye esswala gwogugo gwakunsaliramu laakaki naye okubala waga nti Allahu akbar paka lwona agamba assalamu alaikum saagala mukaama. Tebajja sekankoyo oyo tebajja nasigaza omuyizo ninga bamujahidiina bagaana anti no nagati subhanallah esswala gyotasobola kusaaliramu nze nambalo jega buli lunaku oyimirira amaama rabbul alamin oyimirira mu maaso gaani sekana tuyinza okugeza billahi alaikum genda obabuuze ono nkoyo yabimanyi naye yali mujje lye nali ndumbira amiri yali mujje lye nali ndumbira bagaana billahi alaikum. Sheikh Muhammad yagala kundeetera bizibu ab'omukalaji bankyawe sebe tuli bawali mubaayo ayagala ngambe mbu nammwe tubagezeemu nedda munkyayire bwerere hatta okuva olwo abamu bankyawa abamujahidiina okuva olwo bw'obabuuza nti yabakola ki kyeyatukola kinene naye nze mmanyi yasiri abadde tamanyi kiki entabo evaawa evaawo kubagamba nti musaalemu esswala eraakaki ekitubangibwa abasiraamu nga kino buli musiraamu ateekeddwa okuba nga kyateekako essira bakiyita itqaanu al-ibaada. Bakiyitaani itqaanu al-ibaada. Itqaanu seeka kivumbi itqaanu bakyogera batya mu Luganda? Okunyiriza emirimu gye tukola. Ani amanyi okutunga wano ekyalaani? Oli amanyi si bwe kiri? Ono tamanyi. Ani asobola okunyiriza ekkanzu yange eno kwono n'oli? Akola ki? Ani asobola oginyiriza? Bajja bamuddemu bulungi. Ono si mutunzi, oli mutunzi. Njagala kukendeeza ku kkanzu yange eno. Ani asobola oginyiriza? Alaikum salam.
amanyi okutunga yasobola ogikola ki? Eyo ansa waliwo ajawukanako? Waliwo ajawukanako awanike ku mukono? Bwe twogera okunyiriza esswala gwatagimanyi noona agimanyi, ani asinga oginyiriza? Abatamanyi swala muwanike ku mikono tulabe. Abatamanyi swala muwanike ku mikono tulabe. Amanyi okusiiba muse, amanyi okusiiba n'atamanyi kusiiba, aliwo ayinza okusinga okunyiriza okusiiba? Abamanyi okusiiba muwanike ku mikono. Ate leero ninamu ku ssente alhamdulillah, okusiiba kyekiswaba. Temugjayo mikono, temugjayo mikono. Nze ntandise olwo kiraasi. Sahaba okusiiba kyeki? Kwerekereza ebyokulya n'ebyokunywa okuva enjuba emmambya weesala okutuusa enjuba weeviizo. Agambye nti okusiiba kitegeeza okwerekereza ebyokulya n'ebyokunywa okuva emmambya lwesala paka enjuba lwegolooba. Eyo definition nfu, 100% nfu. Wenna abadde agimanyi bw'otyo towanika, okuggyako ng'oyina eyawukana ku eyo. Eyo nfu totally, teriimu wadde akatuufu nako. Abawanise baliwo abamanyi okusiiba, muzeeyo ku mikono tulabe. Ekitegeeza nti abalina ono n'abalina definition efaanana bwetyo. Itqaanu as-siyam, okunyiriza okusiiba temukirina. Ate kati yazze kulamula kusiiba kwaffe nedda, sikulamula. Naye bw'obanga eyo yentegeera kw'osiibidde ennaku 10 na mmeka? 19. Swaba okusiiba wamma. Kutegeeza okusiibya ebitundu by'omubiri gwe byonna okuva enjuba weeboneka paka weegwa. Nayo si ntuufu, era efaanagana n'eyoono. Anti ndaba nnyinza okuwanvuya obudde. Swaba ataddeko jaketi. Alaikum salaam wa rahmatullah. Okusiiba kitegeeza okwerekereza byonna ebisiibulula omusiibi okuva enjuba lwevaayo, okuva emmambya lwevaayo, okuva enjuba lwevaayo paka lwegwa. Nayo si ntuufu. Entuufu tetukkiriza liteeki. Tetukkiriza liteeki. Alaikum salaam. Okusiiba kitegeeza etteeka eryava ewa Allah. Nabyo si bituufu, nabyo abyonooneddewo. Bahajati atusomesa okusiiba. Bahajati kanfuneyo hajati omu. Bahajati bonna emikono bagisiiba. Bonna bagisiza. Bannange salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinkola yange kutoola salaamu nga tusoma.
naye yali nkola yange nali nakikoppa nange naye si kituufu buli salaamu alaikum salaamu ibada si kyakuzuukusazuukusa bantu bwekityo noyogerayo ebigambo bita assalaamu alaikum warahmatullah nedda tekimanyikiddwa ekyo nakyo kizuule eyo naye enkola nki nzuule temugikoppa nyinza okuba nzizeemu nentoola salaamu temugamba nti sunna siki si sunna nkola nzuule eyo si ntuufu bajjama obudde Seeka Dawula bwe yampadde ampika wano nti mbawe furusa naye bw'anaatuuka okunsaba omuzindaalo tajja kumbalirira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam lunaku lumu aba atudde ne basahaba naam omusajja najja gyali yaboneka bubonesi nga bwe batunyumiza naam kubanga omusajja tugamba nti idh talaa alaina rajulun okuboneka kitegeeza ekintu okulabika nga bw'oba kubuuza nti kiyiseewa tosobola kukola ki kyova olaba nti emmambya eboneka okuva emmambya lweboneka bakuyita kuboneka oba kusala omwezi gwe guboneka okuva omwezi lwegukola ki lwegubonese nemmambya esala ebeera tuluu alfajiri okuboneka kwaki kubanga bakubuuza specific nti eyiseewa tokola ki tulaba bulabi nga kisazeewa omusajja n'amugamba nti akhbirni an alislaami mbuulira obusiraamu kyeki ekyo kyo baseeka bakibasomesa kubanga akalombolombo akasooka ku muntu anaasiiba kubeera muki kitegeeza bakibasomesa nga lwanzani tannakola ki n'amugamba ekyokubiri akhbirni an al-imaani mbuulira obukkiriza imaani kyeki ne imaani baseeka bagibakola ki bagibasomesa kubanga aya eragira okusiiba egamba ya ayuha alladhina amanu era owulirayo baseeka nga baga nti Allah teyalagira ko basiraamu kusiiba yagamba baki bakkiriza mu abasiraamu temutawaana ate bw'omubuuza nti akalombolombo akasooka ku musiibi ki busiraamu ate ng'ogambye abasiraamu tebatawaana ekitegeeza ne imaani baseeka bagibakola ki bagibasomesa nga bababuulira okusiiba kyetwagala ekyokusatu kyebamubuuza yamuga nti akhbirni an al-ihsaani mbuulira ku kyebayita ihsaanu kyekiri kyetwayise itqaanu kyekiri kyetwayisaani itqaanu nyingo yakusatu mu nyingo ezizimbirwako ki ezizimbirwako ki gambe eddiini nyingo yakusatu ku nyingo ezizimbirwako ki enyingo esooka busiraamu enyingo eyokubiri imaani enyingo eyokusatu bagiyitaani ihsaanu olwokuba tukikwata ihsaanu kyova olaba abawalimu bakituvuunulira ne bakitusembereza mu lulimi lwetusinga okukola ki lwetusobola okukola ki okutegeera amangu kyova olaba bwe nabuuzizza nti itqaanu kyeki Seekawusi yaŋŋambye nti kitegeeza okuwunda ki okuwunda omulimu gwokola baguwunda batya bawunda batya omulimu esswala bagiwunda batya okusiiba kuno bakuwunda batya okusiiba ne ibadaati zetukola ng'okusiibulula n'okusaddaaka okuzimba omuzikiti ejjuma yasooka wano nze nagisaaza wano nga mukubye ekibaati wano siyenze nze naggulawo omuzikiti guno baga nti senga musonda 1,000 buli musiraamu buli lunaku musobola okuzimba wano kalina naye kati kitutte ebbanga sibe kiri simanyi we mutuuse njagala kudda mumbuulire we mutuuse inshaallah nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza Jibriilu yajja papasiri kutuyigiriza butya bwe tuwunda ki butya bwe tuwunda ki emirimu gyaffe nange kyenjagadde obbawo olwaleero omuntu awunda atya omulimu
omuntu awunda omulimu bibulughi martaba nga atuuka ku ddaala erisinza Allah subhanahu wa ta'ala erisembeza Allah subhanahu wa ta'ala buli lwaba agenda okukola omulimu. Omuntu awunda omulimu gwe munfune bulungi. Omuntu awunda atya omulimu gwe? Omuntu awunda n'alongoosa omulimu gwe ng'asembeza Allah subhanahu wa ta'ala, amaaso ge we gasobola okumulabira buli lwabaako kyagenda okukola. Okunyiriza. Omuntu anyiriza omulimu gwe buli lwasembeza Allah amaaso ge we galaba bw'aba agenda okukola omulimu ogwo. Nabbi kye yagamba sallallahu alaihi wasallam, Jibrilu ng'amubuuzizza yamugamba nti an ta'buda Allah, kitegeeza okusinza Allah ng'okola omulimu ng'okusaala, kusaddaaka, kuleeta zikaali, kusoma Kurani, kwambala ngoye, kyekirala kwebaka, kaannaka taraahu, ng'ebyo byonna obikola nga Allah omutadde w'osobola okumulabira. Ani amanyi okuzimba wano? Abazimbi muliwa? Abasiraamu tebakyazimba. So aba oli muzimbi, nze nkuwadde omulimu gw'okuzimba. Engeri gy'okolamu ebintu nga wendi efaanagana n'engeri gy'obikolamu nga siriiwo. Byawukanira wa? Okola sambala. Banaye nasomesanga mmwe. Agambye omuzimbi ti nze yamuwadde omulimu bw'embeera nga wendi, anyiriza nsobole okumusasula. Anyiriza bwe batyo bwe bakola abo abazimbi. Naye bwe mba siriiwo akola kugenda, akola lunaku lwe lukole ki? Ate gwe omusaaze, engeri gy'osaala nga Allah waali y'engeri gy'osaala nga Allah taliiwo. Waliwo ekyafaayo ekinyumizibwa ku Imam Ahmad bin Hanbal, naye baseeka bagamba si kituufu. Si kiki? Si kituufu ku mulembe gwe, nti omu ku bayizi be yali awulira amawulire nti buli lunaku amalako Kurani emirundi egisinga mugumu. Buli kiro asaala layiri n'amalako Kurani emirundi egisinga mugumu. N'amuyita n'amugamba nti njagala olwaleero bw'oba osaala layiri, saala ng'osoma Kurani, nga Kurani ogisoma ng'ondabako wendi awo. Bwe yakomawo enkeera namubuuza nti byabadde bitya, nanga nti saasobodde kumalako wadde Kurani omulundi ogumu. Kurani saasobodde gimalako wadde omulundi, naye nga wali abadde agisoma ng'amalako emirundi miki? Nanga nti kati bwoddayo olwaleero Kurani eyo yakka kwani? Nti yakka ku Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, yagenda okuba nga atudde mu maaso awo. Enkeera bwe yadda nti byabadde bitya, nanga nti nejjuzu saagimazeeko. Bwe nabadde nsomeramu Nabbi nejjuzu saakoze eki? Namubuuza lwaki? Nti ate oli gwe yakkako. Nina okwegendereza kubanga oli agitegeera ye gwe bagikola ki? Siyinza kumala gagisoma nga nanyini kugikkako, kugisibwako waali. Nanga ati kati bw'onaddayo gisome nga Allah yali awo. Bwakomawo enkeera nga nti n'alhamdu yannemye okumalako. Suratul Fatiha yannemye okumalako ekiro kiramba.
lwaki kubanga bino kalaamu rabbul alamin byongambye okusoma bigambo byani ya Allah nanyini byali awo sasobodde kulongoosa okulongoosa kwange kwatuuse kubanga nalifatiha ekoze eki namga nti biri byonna byobadde ngaokola luli obadde oli ku bibyo kino kyekituufu inna allaha yuhibbu almuhsinin ani ayagala allah mwagale towanika kubanga tuwali wayinza kuwanika nti tayagala allah mwagale sibe kiri naye mumanyi kategore y'abantu allah bayagala allah yagamba nti inna allaha yuhibbu almuhsinin allah abantu bayagala bebo bokka abalongoosa ne bawunda emirimu gye bakola buli lwoyanukula definition y'okusiiba nga tetandise na nnyinga egamba nti kwe kusinza allah zonna zoleeta zibanfu kubanga ne mu Luwarabu baga nti asiyamu kyebayita kusiiba kitegeeza attaabudu lillah kuba kusinzaani kasitolekayo ennyinga egamba nti kusinza allah byonna byogenda okwogera biba bifu kyoba okola tebakiyita kusiiba kubanga waliyo n'abaleka ebyokulya n'ebyokunywa na buli kimu kyogambye seeka naye nga tebakoze eki tebaliiyo bajjama tebaliiyo nga okuva ku makya tannalya tannanywa tannakola kyonna kisiibulula naye nga simusiibi taliiyo kyetubakubiriza twagaye bakiyitaani twakituumyani twakituumye itqaanu libada twakitumyani inna allaha yuhibbu almuhsinin mu aya endala subhanahu wa ta'ala yagamba nti wasanajezi almuhsinin gwe muganda wange oli wano opatikana okola wasiibye enjala eruma enkalamata tuli bubi ne vibe ogiraba eri wansi kubanga abantu saawa eno yalangi siwe guli empaji etandise obayitamu nga bwe boogera abayaayi ti empaji emusimbi naye ogenda gifunamu allah gati wasanajezi almuhsinin bengenda okusasula okusiiba bebokka abawunda okusiiba kwabwe bengenda okusasula eswala bebokka abawunda eswala yaabwe abagiyolongoosa allah yagamba nti liyajziyahum llahu ahsana ma amilu wayazidahum min fadlihi allah agenda kusasula abantu emirimu egyo gyokka gye balongoosa bwe baali bagikola okumanya okulongoosa okusiiba kikulu nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam agamba abasiraamu ye yennyini yakikolanga n'akiyigiriza abasiraamu nti temuvanga mu swala zammwe nga temukisabye allah alagira sahaba obutavanga mu swala namugamba nti kino kikole dubura kulli salatin
ku buli nkomerero ya buli ssala nga tonnasaza salaamu gamba nga nti Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni subhanallah wa husni ibadatik. Olabye ihsanul ibada, okumanya kizibu, okumanya kyetaago kyaffe nze naawe. Nabbi yakireeta bukolokolo naga nti musabe Allah an yu'inakum, musabe nga Allah abayambeko, mumugambe nti Allahumma, ay Allah wange mukama wange ngonze nsense buse, ayinni nkusaba nyambe nkwatizeeko, nyambako ala dhikrika, ennimi zino zikaluba okutendereza Allah ng'okuva ku makya wakamutendereza emeka. Wa shukurika, Allah nyambako okukwebaza. Buli kiseera abantu babeera mu kutoma, babeera mu kukuba mimiro. Alina akakadde akaaba, alina akawumbi akaaba, ow'obuwumbi n'obuwumbi naye akola ki? Alina omutwalo akaaba, teri alina zikola ki? Subhanallah, teri yasobola kwebaza Allah. Natugamba mukisabe nga Allah abayambeko mu kumwebaza. Natugamba ekinene agati wa husni ibadatik, Allah wandagira okukusinza naye nyambako nsobole okulongoosa okukusinza. Kubanga omulimu gwokka gwolongoosezza gwogenda okugabana, gwotalongoosezza ng'ogukubye essambala sambala. Bwe tunaatuuka gwe omuzimbi nze nja kugamba nti ebyo bimenye seminti wange, ebyo bimenye tubibimenyesa nno. Ojja nonga nti kanteekemu ensawo endala 2 naye bimenye. Okulongoosa, balongoosa batyo okusiiba, balongoosa batyo okusinza. Ennyingo 2 zokka bwe ziti. Meka 2. Ennyingo esooka buli kyogenda okukola kijjemu yo personal interests. Bakiyita ikhlas. Bakiyitaani? Al-ikhlasu. Bakiyitaani? Al-ikhlas. Sheikh Abdul Karim rahmatullahi alayhi, Sheikh Abdul Karim Setamu yayokeza mu Olungereza yatugamba nti al-ikhlas kitegeeza tasfiya, to purify, tasfiyatul amal, to purify. Kitegeeza okukenenula, okusengejja, wandisengejja ne musigalamuko ebisejja, si bwe kiri? Naye akenenudde. Kitegeeza okukenenula omulimu gw'ogenda okukola n'ogujjamu hududhi nafs, n'ogujjamu personal interests. Osiiba lwakuba oyagala seeka akulabe, totawaana shami biveeko. Seeka Dawula namusobola nga sisiiba, totawaana. Omutemuba ihsaani. Omulimu gwonna ogulimu ihsaan guteekeddwa okubeera nga gukulembeza ikhlas. Akhlasuhu, gwe mulimu ogulimu ki? Omulimu ogulimu ki bannange? Bwe mba mukooye mumbuulira nange nakooye dda. Omulimu ogulimu ikhlas, tugambe ikhlas kye ki mu Luganda? Okujja ebigendererwa byo mu ssalayo, noba nga tagetiyo yonna otagetingani? Otagetinga Allah subhanahu wa ta'ala. Ddala omuntu nga atagetinga Allah seekawusi asobola okujja wano nga tamanyi kusoma al-Fatiha, asobola okukkiriza ayimirire mu ssala nga tamanyi al-Fatiha, ng'otagetinga Allah. Olowooza lwaki ogisala nga tomanyi al-Fatiha?
kubanga okimanyi nti abasiraamu b'omukalagi bazibu bwe bamala bakulaba nga tosaala oluguddemu bw'onaafiirwa tebajja kukola ki osobola okuba nga otagetinga Allah mu ssala nojja oyimirira mu ssala nga tomanyi mpagi za ssala gwe tukigezeeko wano tubuuza abasiraamu empagi za ssala Seeka Dawula omusiraamu ogwo nga toliimu luwalimu bw'ombuulira omuwendo gwazo nazo n'ozimpa mu tarutibu mutwalo wanika omukono Seeka Dawula ngamba nti kale ekya tarutibu tukijjemu owulira Seeka Awusi omutwalo gwange ayagala gugende kati gwogenda kuleeta 5 nange 5 ekya tarutibu nkijjemu ani ambuulira omuwendo gw'esswala nazo empagi z'esswala nazo nazimbuulira muwa mutwalo totagetinga Allah kati tagetinga kiwaya tagetinga omutwalo no ndi serious omutwalo ngulina kasitazigaana gwompa omutwalo gwompa 2 nze ogwange weguli bwe bigaana ompa meka ompa 2 Hajati yanguya ninamu n'ak'ebiri ninamu ssebo Seeka Dawula naye tukkanyiza oleeta 5 nange 5 inshaallah amajati zituwe omuwendo ziri mmeka nnyabo omuwendo ziri 14 esooka esooka nfu teriimu kati awo sooka ompeeyo 12 eyo tandika esooka endala nakyo kifo ekyo yonfu yogera byomanyi si bye bakugamba gwe yogera bibya olabye mutiitiizi empagi z'esswala ogambe ziri 10 na mmeka esooka genda mu maaso tofaayo nze ndi ekizamina kati tuteekeddwa okutawaanyaamu oleme kulya mutwalo gwawe gwa bwereere musiraamu mukulu otegeera oyawula ekibi ku kirungi olina okuba nga toli mulalu ate omulalu aba ayawula ekibi n'ekirungi aba tategeera okubikka omubiri gwo ateeba nteebe anzizeeyo mu nsawo si bwe guli bajjama Hajati abivuddemu kyokka ekyewuunyisa talina ye zaakumpa ekyebiri ngenda kikubanja ani atuwa abasiraamu Allah abuuza abasiraamu e Madiina abasiraamu ababuulizaawa Madiina tugenda e Madiina mu mwaka gwa kumeka e Madiina twagenda mu mwaka gwa kumeka abange tuwaŋŋanguka okuva e Makka kale bwe ŋŋamba ndowooza bo tebaagala kweteekamu nabbi awaŋŋangusibwa okuva e Makka okugenda e Madiina mu mwaka ki mwaka gwa kumeka bajjama muwanike ku mikono lwakuba amiiri wa wano simulaba sinnamulabako ne Sudiiru simulaba naani gwe mmanyi Senfuka agenze twasenguka mwaka gwa kumeka Swaba ayambadde maniyo mwaka gwa 11 netugenda wa e Madiina abasiraamu batuuka e Madiina nga tebannamalayo myaka 2 naam Allah n'ababuuza nti alam ya'ni lilladhina amanu abange ekiseera tekinnaba kutuuka eri abasiraamu
an takhsha'a qulubahum li dhikrillah wama nazala min alhaqqi. Bwesoma bwetyo Sekawusi, ekiseera tekinnaba kutuukamu abasiraamu okubanga emitima gyammwe, emyoyo gyammwe gikubwa ne gikkakkana bwe giba gisomeddwa amateeka ga Allah. Era ekiseera tekinnaba kutuuka okutambulira ku ebyo ebyabasibwako mu mazima. Nga bakatuuka e Madiina tebannawezayo myaka emeka? Tebannawezayo myaka emeka? Wano mu Uganda abasiraamu obusiraamu bumazeemu emyaka emeka? Bajja mwaka ki? Era n'ebyo temubimanyi? 1800 emeka lwe bumanyika nti bwatuuka, naye mulowooza bwabuuka bubuusi. 1840 nga buli mu lubiri, ekitegeeza nti abaabutwala mu lubiri baali basooka kukola ki? Kusiramuka. Ekitegedde Seeka Ismaili? Abatugamba 1840 batufera, batubbamu ab'ebyafaayo. 1840 nga buliwa? Lwe bulipootinga mu lubiri ewa Beene. Baabuuka bubuusi ne bagwayo, waliwo eno. Ekitegeeza tulinayo emyaka emirala ng'emeka? Ng'ebiri-esatu emabega. Naye kale katutambule naawe. 1840 paka leero kati myaka emeka? Ati myaka emeka? Dira 2026 oyawuleko 1840. 1982. Abasiraamu b'omukalagi, abasiraamu b'e Uganda, ddala mukakasa nti ekiseera tekinnatuuka buli musiraamu okubanga ebintu ebimukwatako ebya bulijjo abimanyi? N'omutwalo ne tulemu okuguwangula olw'empagi z'esswala? Kati itiqaanul amali eriwa? Ekisooka tugambye okulongoosa omulimu gwaffe n'okugunyiriza, tuteekeddwa okubanga tujja mu personal interest, tubenga tutagetingaani. Okitegedde kye bayita akhlasuhu, omulimu ogulimu ikhlaasu. Empagi ey'okubiri gyensembyayo bagiyita almutabaa. Bagiyita ani? Almutabaa, mutabaatu rasuli sallallahu alayhi wasallam. Omulimu ogulimu mutabaa gwe bayita aswabuhu, aswabu al-a'mal, aswabu al-ibada. Omulimu ogusinga okubeera omutuufu gwegwo omuntu gwakola ng'agoberera ennambika ya Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبان النبي أكساسنا من مبارك يا جامع من عمل عملا وموت ينانا كرو مريم ليس عليه أمرنا تغبر الدنام بكيانج فهو رد وقومني متقوغينا كوكريزوا قولي مدلزوا. Lwaki tubakubiriza okuwunda n'okulongoosa emirimu gyaffe? Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Furqan abantu bakola emirimu Seekadawula. Tukikkaanyaako ekyo? Basiiba, basaala, basaddaaka, bakola emirimu, basaala tarawiya, basoma azikaari, basoma Qur'ani. Si bye mukola mu Ramadan? Si bye mukola? Lwaki tubajjukiza okulongoosa n'okuwunda emirimu gyaffe? Bannange twagala ffenna tusange nga bye twakola tuyina empeera, tusasulwe olw'okupatikana kwaffe. Naye Allah yatugamba mu suratul Furqan, yagamba nti waliyo kategore y'abantu basemugayaavu nga ffe abatayagala kulongoosa na kuwunda mirimu gyabwe. Yagamba nti waqadimna ila ma amilu min amalin. Mwagisomako eyo? Abantu bagenda kuleeterwa, bagenda kujja n'ebisawo by'emirimu gyabwe gye baakola.
Allah yagamba ila ma amilu min amalin kyajja min amalin kiri nakira emirimu gyonna giyingiramu kusiiba ekisawo kirina kusaddaaka kikutiyo kirina kusaala okwambala obulungi okutendereza Allah tugamba nti faj'alnahu haba'an manthura oligenda okusumulula ekisawo kyolowooza nti kirimu okusiiba olwokuba tekirimu itiqan tekirina ihsan olulisumulula bwoti ng'olisangamu mpewo kizimbye eki kubanga tewalongoosa kusiibako ekitegeeza nti ekisawo ky'okusiiba togenda kifunamu eyo mpewo tewalongoosa salaayo ekisawo ky'esswala eyo mpewo tewalongoosa kusaddaakako bajama ekiseera kino ekyokupatikana ennyo ennaku zino zetusigazizaayo ez'okukola ennyo teekamu ekirungo bakiyita ihsaanu kirungo bakiyita ani kigenda kuyamba okubusitinga emirimu gyaffe oba oliawo tunasisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga tulimu abo abasiimiddwa abalinayo ku mirimu edduwa nabbi gye yatuyigiriza esome etya mugisome tuwulire kansomenga bwoddamu sekadawula mpayo eddakiika mbasomeremu nga bwe baddamu Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika bajjama tukisabe Allah kubanga si kyangu kikalubo bamuhsinina babeera batono tebabeera bangi naye Allah bw'aba akuyambyeko ojja kubeera mwabo abaki mwabo abatono abalongoosa abafaayo ku mirimu gyabwe barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira hajjati oli okuba nti yeewaddeyo siteeka n'atuuka okubisomako ebyo ne bimutawaanya adde abimanyi naye byamutawaanyeeko lwakuba yabadde mu lujjudde lw'abantu gw'omutwala amufuna inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.